kati nze mbuliramu nze ni mwannyoko mutowo akutegeera. It looks like it is not even your only problem. Si buzibu bwo wekka bwansi yonna. Si bwansi nabala bagamba nedda engeri gy'okireese mu kiringanga gwe baatumye. Nedda tewali yantumye naye era tekigana kuba nti abantu boogera okuze wazaala omwana we asooka ng'olina emyaka 26 omulala wamuzaala wano ng'olina emyaka 3 saa zino ekituufu kiri nti nno teweegana olina emyaka tuludde 38. Tofaayo genda ku kyakuleese. Kayinza nkubuuza nze ni mwannyoko sigenda kugasina kugenda kugeyeeza nze ndaba muno kinyuma kyandinyumye nange nfumbiddwa omwami gy'ali abaana gye bali olwa bakale bolamu nga butambula lwaki oba towasa kina ekifaananyi nze kankuwe kale nze bwenkiraba bwentuulaawo olaba nevuddemu nkwatulye nkumanya oli wakajanja kina ekifaananyi kyekipaintinga gwe guno omulembe gw'ebisasiro. Kino ekibuuzo kya obeerawo otya naawe oli mu kyebuuza? Nkimanyi sijja kyebuuza naye kale mulimu ebintu bya bulijjo by'ogamba kuba nze ndaba omusajja stocks n'ozimuteera mu basket omusajja buli kimu mukolera kikolera alinga bebi gwe byani abikuyambako mbyekolera. Don't you like get tired sente no bange tabimanyi kimanyi abimanyi but he feels comfortable amanya alina mukyala wa jobbi muyambako. Omanyi nze I have issues n'abawala b'ennaku zino. Oleeta omuwala last time naleeta omuwala wano nenkwata ku ttayiro bwe nti nga naava kusiima kuliko ettaka. Ekyokubiri abakazi bamalako emirembe ki gy'oyagala? I've realized nti omuwala bw'abanga ajja buzzi n'agenda engeri gy'abeera ng'ali mu position y'okwetaaga asigala akola by'oyagala. The moment kayingira mu nnyumba bw'ati kakati enkola y'abakazi yeegonza ayagala kuyingira. Kuba nze ekituufu kye njagala omanya ono omuwala ono yasembayo gwameera naye emyezi 6 bane nafuuyirira era naye emyezi 6 egyo ng'ajja wiikendi. Naye nze namutuuza ne mubuuza kuba bambi I really wanted it to work out for you guys. Wayogera naye nga simanyi nze ni mulamu we era nayogera naye abaana benza omwana yenza abeera naye era ne mubuuza naye kakati kyekyagana nyamanyi obuzibu eyasooka byagana naye nga munaye wali okyali muto obwo bubenje bubeerawo. Yagamba atya? Owokubiri nalowooza okuze emyaka 3 ojja kutegeera omukazi muwala mulungi yakuzalira omwana omulungi nze ndaba alina empisa ne mugaa kati obuzibu bwali ki naŋŋamba hafi mwannyoko yenna omukazi gwali wasa era alinza naye amulabeko. Lwaki oba weerondalonda? Ate nkugambye ekyo nenzija ne TV yange nga nze katulaba I watch my TV at an angle of 60. Newotabiteka mu luzungulo ke kakajanja bakazi lwaki bakwetamwa. Kakati nzija kayinza ni mwannyoko gowemolerako. One time nteeka TV yange we nagitadde nga nkimanyi nti when I sit at the position of 360 degrees Celsius tuseka ndi serious ngaseke miswe ali omukazi agenda okutwala serious ngoli bwoti oyo bigamba ndo okulaba nga TV njiraba mubuuza kyekyabadde ndi nabadde nnongoosa on the serious note ku nsi tewali kintu kirumanga nga oterezeza kati nze olaba bwe mba ntereza vesti zange ntereza vesti ya Monday nenjiteekawo eya Tuesday najja n'abikyusa omukazi asobola okukyusa position y'ekitanda nabuuza lwaki tokola kubanga olaba nze ekisinga okunnuma buli omu akola ekyakola ki ekyakuleeta ebintu byange nga wobisanze bireke gwe jangu okola ekyakuleeta ne waki oba otawaanya ebintu byange naye okimanyi olina obuzibu ku mutwe. Ekyokubiri okummalako emirembe omanyi kituukidde ddala ku nsonga yennyini we nabadde ndaba terefayina ne bagamba mbuna abalalu bangi mu ggwanga muno. Abalalu bangi ekimu kuwalabira omulalu ye muntu atategeera muntu kyamukoze eki kyamugambye. Ekyokubiri kwesibako nnyo. You know what is that is called? That is called OCD. Kati nze kulaba. You want to be perfect, you cannot. Ekyokubiri kale perfectionism zireke. Ekyokubiri kuneetayirirako okimanyi omuwala yajja n'ataka ku inbox nga buli muwala gwe nyumye naye abawala nsaaga nabo busaasi lwaki ogenda ng'ogenda ondaala asanga awo ebba wange waki obeera naye bw'oti. Yeah, because she cares about you. Also n'ekintu ky'owulira nga toli comfortable with tula n'omuntu wansi mu kyogereko. Nedda nze sigenda kubuulira muntu mukulu gwe nasanga bukulu. Musobola okyogerako buli olina okuwangaala n'omuntu olina okugumira ebintu ebimu. Ekyamazima ndabika emba waakuwasa
Jakuwasa mu 5 nedda tokola kintu ekyo abaana sirina waliwo ne wiiki awo baali batandise okuyinza manyi bwebawulira obayitako awo banne baba omusajja nga tayingiza bakazi nga tayingiza bakazi yandibanga ayagala basajja banne bibaawo ebyo bisaagala bimpulikikira bubi nenfuna wiiki zange ezo nga kumakya nsomba n'akawunge kumakya nsomba ate nga siggalawo dinisa obulwadde ojjukira kojja waffe obwamuluma bwotyo bweyagala okukola awo ekyo nali njala kakasa bali toyina kugenda kakasa wasa omukazi abeerewo ate era ekintu kyabakazi nabo beefuula gwe kennyini wano ekyokubiri ekirala ekinnuma kakati kinalo kirowoozeeko I've been there I've made my money nzekka kati saa zino ndeeta omukazi atandika okugamba ebintu byaffe omanyi kitegeeza ng'obadde obonaabona wekka ate abakazi bona taata waffe nga teyali bw'ati eyenjogera nga yakikopi omukyala bw'oba ogenda kubeera naye agenda kuzaalira abaana agenda kuyamba kwedivoopinga alina byakuyamba ababiri tebamala twetaaga ekika kikule nakizuula teri mukazi akwagala nga bw'oli nze nkyayagala okumpita ssenga tofaayo genda baganda babala bakuzaalire nedda kati gwe kyaliwo mukazi akwagala nga baagala bintu nze nagezesaako kakati kino kye kigamba nga ggwe ate olina ekimanya yes and you work hard nine wano ekiwala kye naleetako wano nekiraga nti nno njavu wadde kiwala kyadduka lwali ajja okutegeera nze bba wange mugagga biri abakazi babbi era gwe simena kumenya kyekikuumi dda abakazi babbi togenda kubeerawo bwotyo ebintu ebimu biringa bwe byali tolina kyogenda kyusa nga naye bwogamba ojja beera n'abawala nga mikwano gyo bwe kyali bwe kiri balubeerera era n'ogamba omukazi nti katonda bwatyo yakikola twakisangawo naye n'amanya nti kyekyo nawe olina okigumira mubbyabbye ttiviyo ne waba bbye ttivi n'agitwala ng'ogula endala kiwasiza kakabira bino ebijja biyingira mu lunaku nekikubba emitwalo 5 nkubuulira kino kiva ku ntobo ya mutima gwange nze kankubulye era ne mama kati ali kumpi kuntuma nze lwakwasose nenkubulya kunenge ebigambo tebinyuma bangi bimweraliikiriza obulamu si Bible nti bwe byava mu lubereberye obiriko nakuma okula ekyonkuma tofaayo ekyokubiri kale kino nakyo kikulu lwakwaga omukazi kiyinza okukulumamuko esaati emu etama kale beerewawo nga bamanyi omukwano gwammwe kati wuliriza akama